Uganda tekoma leero ate teyatandise naffe. Gwe mukulu Museveni gw'ogenda okuzaawo okukoma ne Uganda oba gwe mukulu akankwasa oba nze Lutamaguzi. Kitegeeza ki Honorable mu kaseera kano akatuyingidde tuli mu crisis kubanga embeera y'ensimbi. This is not about politics. Is about Ugandans, the rights of Ugandans. Kubanga bw'otunuulira munnabyafuzi ng'omutunuuliramu kalulu na kumujja mu musolo nga gwe by'otunuulidde n'otandika okukwata n'oleeta gureda nga weeraga. Lwaki ezo agamaanyi g'okozesa ku bantu abo togakola kutukolera makubo, togakola kutuwa amasanyalaze? Nffe eri ewaffe Nakaseke tokyayita enkuba bw'etonnya gwe ng'omubaka wa palamenti gw'otunuuliddwa ssebo okukola amakubo. Lwaki tosooka n'oleka abo n'otukolera amakubo n'osooka olongoosa ekibuga n'osooka olwanyisa obwavu? Those people built in wetlands because they are very poor, nabo tebalina way out. N'olwekyo ssebo nze yadde ndi mubaka wa palamenti. Please don't call us members of parliament, honorable members. Tera okulira nga mugamba honorable Lutamaguzi, call us your representatives. Because when you are members of parliament, you are called a honorable. A honorable is supposed to act honorably. Ochulira? A honorable's debates are supposed to be taken honorably. Nebino okuba nti abantu mutuula eri mu State House n'obukundi bwammwe ne mulagira bannansi okubonaabona. Aba mu bizinesi bakaaba, abantu baali basubula manda ne mugabajjako mbumwe mulina okugasubula, abali ku nnyanja mubagobyeyo amasasi galinga amasasi, abali wano mu kibuga mubabinisa omusolo, wetlandisizeeyo ewalali eyo nazo abaalimanga omuceere eyo mu Eastern Uganda bonna mubagobyeyo, owa bodaboda obupikipiki bwe mubukutte. Ffe tuli balimi emmere yonna mugiwamba, bwe muba mwagala okutunda ente zammwe nga muteekawo karantiini mbusimanyi mbu waliwo obulwadde kumbe mwagala kutunda nte zammwe mufune sente empitirivu. Right, webale kubeerako nnyo obadde oli ku Yugi Updates TV nga kusinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna gy'osinza okuba nga kwoli okola kyamaanyi nnyo. Gwe atanaba kuba nga otweyongako tegeeza mukwano gwange na wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo okutweyongako ddala bulungi nnyo. Ngenda maaso n'okutumira mwenna abali emitala w'amayanja, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali South Africa, mwenna abali Nairobi ku miriraano, kimanyi nti mubeerako nnyo ku Yugi Updates TV. Watu Lutamaguzi ebadde ebigambo bye ng'agezaako okuba nga asindika message eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne gavumenti saako n'ekitongole ekya NEMA ekidigomya abantu n'okubasuulira properties zaabwe nga tekirina na bwe kisinziira, nga tekyebuuziza ku muntu n'omu. Embeera ng'eyo gwe mukwano gwange gy'olabye ogyogerako ki? Kwanirizaako mu comment section, jangu commenting, jangu liking, jangu sharing. Kategeeza nti nno tubaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano.